David Lutalo oba ogenda kuyimba yimba oba okokolima Bajo events wonna woli nawe kula mani mulabole David Lutalo oba agenda kuyimbira abantu ku Serena ayimbe oba akokolime njagala Lutalo wonna woli nkubuuza ebibuuzo bisatu ekisooka bw'abaka bakowa amaanyi nga ne ba foot soldier ba amaanyi ababa kujjonkeza buli lunaku lwaki kabako shoti yagitadde ku Serena oba erugogo oba yagitadde wali ku cricket oval lwaki yagitadde wali mu kayumba lwaki yagitadde wali ku toyi wali ku kalenda kusasira agenda kubasinga ne mayinja kusasira amanya abanupo tebamwagala naye atakimanyi ne Museveni alina abawagizi yagitadde ku Sheraton mu January abantu bolowooza nti tebalina ssente kusasira taddeyo sho mayinja yajjuza n'agoba abantu mayinja wa nupu waliwo ataagala kukolagana na Museveni na Salimu Sale waliwo ataagala genda mu State House waliwo ataagala bulamu bulungi wadde abantu bakya wa Museveni bw'abakubira essimu bagaana okgenda owa nupu yenna singa afuna essimu okuva wa Salimu Sale oba wa Museveni agaana okgenda waliwo asobola okugaana kisente za gavumenti kati gulaki gavumenti ogyegaana banange nze munsasire banange nze banalingezeeko mukulu Katonda akubera ddu enjase yasama yindo Lutalo oba onayimba yimba oba okokolima mu kibuga wajjomu lwaki otandika okwetondera abantu abali mu obulamu lwaki otandika okwetondera ba foot soldier abataanaabye mbwe enkuba yatonye ba foot soldier aba 10 ku 10 tebaanaabye wabadde enkuba yatonye eggulo genda obakebere basulawa abambali mubende abambali mubende abambali kiboga abambali kyanna mukaaka Katikiro abasinga yabagambaniza muloddo kaya ayimiridde kyanna mukaaka akutaka simuke ng'avuma Katikiro wa Buganda lwaki obulamu bwammwe ne future zammwe zimukoleredde ebbanga muziwunzika ku baana ba nuupu abasiru abali mu obulamu mbuba wagira Kyagulanyi mwagenda kujjako Banyarwanda ate ne mukazi wa Kyagulanyi Munyarwanda ne Rubongo ya Munyarwanda kati nobabuuza abasiru mwe mwako wa Banyarwanda tenga nuupu ejjudde kati ebyekisiru nze kyova bannamujjako lubereberye mwaka gwali gwa 2022 twali tuli ne bazonto nga tuwaana Kyagulanyi ngenda okulaba nga bammanyidde na video gye nakola nenga lwaki abantu bawemula ne bangamba nti noyo njogedde ku nuupu nvumye Kyagulanyi olwokuba nayogera ku zaake n'ennyanzi nenganzi bano sijja basobola nembejjako nze siwagira Bobi Wine simuwagira mulaba bulabi atwala eri ebiisa ebimyusenga ebyeggunju ebyanywesa enjaga Kyagulanyi naye enjaga yo gyonywa sojja kunkulembera ngenda okulembera ennyoko Lutalo oba onayimba yimba wakuba hiti ziri Lutalo ina hiti ziri 50 buno obudde shobo wagitadde ku Serena munaku kyagenda okujja ku Serena banange musasire banange nze Lutalo sigenda akola government that's bogus don't behave like a fool olisita basita ba Uganda leero bameme ba parliament bali bilitodi ku level ya yekolera Umaru Kisekka kati nze ng'osanga ndi mukaana na Samusoni Kisekka ng'osanga ndi mukaana ne yekolera mbusimanya Aisha wa Bobby mbusimanya Kajanjalo wa Babi Kadama aliye amaze emyezi 8 muviri tasala aliye ennaku yamukuba bufumbo bwa mulema mbwa abantu banyigiriza sinyigirizibwa nze sinyigirizibwa ate nze siri mu struggle ndi mu strategy ndi mukola bintu ala mu maaso Museveni alina abamuwagira abo be bampagira bokoba tonjagala oba onjagala mpagira Museveni yampeerera Museveni mirimo gyenkola yagimpa moroka gyenvuga yagimpa ntoba bulamu bwanku bwongera foto soja ayogedde Lutalo ba foto soja bali mu kumuvuma wakola bulungi okuva mu show za abakazi bajja ne bakunamira te show gitadde ku Serena abantu ba Serena obamanyi bakirumira bajja kujja bahamu bajja kujja n'amafina ajja kujja abakungu mu government bagenda kujja teweetaaga banaku kino kyakuyiga Lutalo bwoba oyimba ekibogo ka social shows kyakola abanaku beeka abapala baveeko emiyayo egiri ku social media gikadame egyasiranire Dubai giveeko Lutalo oba onayimba tuyimbire va mu kukokolima tunulira kusaasira atadde show mu January ku Sheraton naye woyogera ku bw'opostinga ekifaananyi kya kusaasira ku social media abantu nga mutwalo basooka ne bakuvuma kisiru kigwagwa kati otunulira avuma kusaasira nga tasobola nkubeera house gale wa kusaasira Lora di Mayinja ali atidde show eyo confidence Lutalo bw'oba oyagala kudda kweyo level kitegeeza tulina musajja weyambula onaabire mu lujja oli musajja mukulu olina future yo okubye ennyimba nze ekindeeta okulaba lwe luyimba lo kati salawo mukwano tondekaawo maama tulinza music mulungi oli mu kujjonkera owanika Bible ku social media oli musiru
omanyi kye bayita okuzimba erinnya n'olituusa olutalo w'olizimbidde. Nawulira kapaapala ng'aliwa mu siniya 2 28 oba 29. Olwaleero okyaliwo, nkuze nange nkoze naawe okyaliwo. Ng'abaana ba social media bataanaabye abagula obulego obw'2000 nga bali mu kujjonkera. Nze omwavu anzijonkera. Nze omwavu anvuma na kati kweno video waliwo bagenda okunvuma obumwe omyufu ebimwe byagerekana kasita nvuga Benz nkola na mu 7 nkola na mu Hozi nkola ku Bukedde. Sente nina obulamu neeyagala nze sirinyigirizibwa. Mubagenda okujja ku show Nuupu bokka bagenda okujja. Government ewulira ate ng'ogyegaana. Bw'oli tuuko gyetaaga nga wagyegaana n'owanika ne Bible. Government basiyazi oba government toyi nti ewunya nnyo. Olowooza bo bawulira batya ng'obeegaana. Serena gy'ogenda okukola si ya government. Olabye byokola bajjowe yaayo omwana mu bulabule. Genda okole eddoboozi, genda oteeketeeke eshooyo, tugenda kujja abagenda okujja. Kubanga show za Serena si z'abanaku. Abakuvuma tebamanyi na Serena. Bw'obuuza abaana ba Nuupu 10 n'obabuuza main entrance ya Serena tebagimanyi. Tebamanyi na Serena eriko emiryango 3 tebamanyi. Tayawula na Serena hotel na conference hall tabyawula kati oli mu kubeetondera. Nze abanaku nabejjako muganda wankola bintu ala mu maaso. Omuntu yenna ayagala okunvuma olw'okwampagira Museveni osimwe kubanga mmanyi bw'omubuuza nti Museveni bw'akuyita ogaana nedda ate kinneewuunyisa bw'otambula mu Kampala tolina wa Nuupu gw'olaba naye abantu ku social media bakulowooza nti ensi yonna ya Nuupu. Kati nno muganda waliwo akatego k'okusuula abantu nagamba Hiridamaani jjo Bahiridamaani bakeera ku gundi yeekolera yayogedde ki n'osanga MP Mulamba ng'ali mu kubiisana na yeekolera social media ali Kenya alinze kumutwala bweru waggwanga yasiraana obulamu bwamusiraanako n'osanga Hiridamaani MP Mulamba ng'ali mu kubatolinga na yeekolera yayogedde ku live. Nze bwe nkola TikTok live waliwo omwavu agyogererako unjagaza ati wuliriza buwuliriza. Nze omuntu akkirizibwa singa lutalo wakoze show Bob Auto Parts n'akuvuma Shidi Auto Parts n'akuvuma Hamu n'akuvuma Mama Fina n'akuvuma wandibadde obannyonnyola naye gino emigunju egiri girako choice basoma balake choice ali mubenda ali mukasaka avuma government ng'oddamu abo. Come on, don't do such nonsense. Tulinze music mwenna mujje kushola lutalo oba mwagala oba temwagala.